Tukirendoza ku point tewali kulonza kulala bwekiri lwaki olukiiko luno wasazeewo kululeeta wano cricket off ebugogo lwaki olukiiko wasazeewo? Njagadde olwaleero olunaku lwa ssanyu nnyo mbeebaza mwenna abatuwagidde emyaka gyonna n'otutuusa wano. Olwaleero olukiiko luno luli wano kubanga olwaleero olunaku lwa byafaayo, lwe lunaku lwe tukonfaminze era lwe tufunye approval okuva ku Lugogo Cricket Oval officially nga tukonfaminga date nga 23 nga yegenda okubeera official maiden concert ya Pallaso, era nga olunaku lwaleero munsinkanye wano nga mmaliriza buli ekibadde kyetaagisa okulaba nga olunaku oluba lumpadde mu butongole nti lwange n'abawagizi bange June y'ensonga lwaki tuli wano leero. Lwaki cricket off? Cricket Oval kubanga ye venue abawagizi gye baasinga okunsaba ndabe nga nteeka concert yange, so nze nsavinga demand y'abawagizi bange and it is Cricket Oval kubanga yemu kuwa venue era esinga obunene mu Uganda mu ggwanga lyaffe, so ogezaako okulaba nga tukuma omutindo gwa music gwa Uganda okubeera nga ali waggulu. We have to compete, tulina okuteeka obwesige mu Katonda ne mubawagizi baffe n'okulaba nga tudelivering ekyo ekisinga. So Cricket Oval bantu bangi bazze mu Uganda nga bagikola bava n'ebweru w'eggwanga, so n'olw'ensonga eyo time etuuse nange koolo mpita abawagizi bange ngera tugenda kubeera Cricket Oval mujje mu bungi mumpagire June nga mukaaga. Waliwo yagaye nti kati kifuuse ndowooza yadikubye Spice agenda dibba muganda wo naye gravity kati ndowooza muli olinza bagamba nti gravity alinga yabataddeko akasimu gatakamineza gravity oli mu competition naabo? No, competition inevitably ebaawo olw'ensonga ffenna tuli mu ggwanga lyerimu, tuli ku market yemu, we are all feeding the same market, but mu mitwe n'embirooto n'embigendererwa nze Pallaso n'abalala be Bobo buli omu alina ebigendererwa byanjawulo, buli omu ayimba ebintu byanjawulo, ate buli omu abawagizi be banjawulo. So sikiwa nti waliwo omuyimbi nga yali abadde wano n'afuna abawagizi ne bagenda ate ne bakomawo nga be bamu bennyini n'abooli. It is impossible. So n'olw'ensonga eyo nze mpita abawagizi bange koolwo bonna abanadda wano wabeerawo ebintu bingi, wabaawo emizannyo, wabaawo katemba, wabaawo so much going on. Naye kati this is Pallaso's concert on Pallaso's day June 6. Naye muganda wange oba buli omu alina akabadi naawe olina baasi zonoosomba oyiwemukko yakola kitere kijjule maama nga golaba nze nesize Katonda n'abawagizi bange kyova olaba newadde time eno yonna bangi bagezezaako okumpakusa, naye I waited for when the time is right and I feel like right now is the perfect time. Tuzze tutambula eggwanga nga mutulaba nga tukola venues ennene ez'enjawulo nga tugezesa obuwagizi bwaffe okuva eri abantu bwe buli era ebifaananyi muzze mbiraba mu Golden Tour border to border. So now as we announce the concert, tutandise okubuulira abantu, tugenda bategeeza, tugenda kola posters, tugenda kola banners, tugenda kola obulango, tugenda tambula ku mikutu egy'enjawulo twongere okubakoowoola. So tugenda kola ne bakafulu ba Muchachos Eventix bonna ba promoter organize aba events bonna bali solid and strong. So tugenda obwesige tugenda kuteeka mu buwagizi bw'abantu n'abategesi ne music ne Katonda n'omukwano gwammwe abalabe. Okkaanya nti abayimbi abato tubayite bato kubanga tuli mu ttuba ly'abali abakulu, okkaanya nti mwe muliko? Trend ennaku zino bw'ogitunuulira abayimbi abato be baliko, inevitably tekijjaawo baasookawo kuba bazze bakola emirimu, but the industry of music is growing. It's moving on. There's been greats and there's gonna be greats. Okitegeera? So the industry of music keeps on moving on. It is a growing industry. Abaasooka baakola bulungi, baakuba endongo nnungi era bakyakola bulungi abamu, era bakyakuba endongo nnungi ate n'abantu babaagala olw'ebyo ebyakolebwa n'ebyo bye bakyakola abamu. Naye ate inevitably tekijjaawo nti during this time
waliwo era abaana abaliwo abali mu bikola abakoze n'ebyo abamu bye bataakola oba abalemeddwa n'okukola bali bye baakola. So inevitably the industry is growing. Bagamba the characteristics of living things, one of them is they do grow. So bw'obanga oli mu industry nga tekula ng'abaali abakadde be bakyaliko kiba tebalina signs of growth, naye kirungi weebali baatema emiwaatwa abalala kwe bakoledde ne batuwa blueprint naye naffe ne twarrivinga n'abalala bagenda kujja after us, and that is beautiful for our industry. Kitegeeza okukaanya ne Gravity nti wadde ba BBC we bali naye baavaako. Sikanya Gravity mumumanyi, Gravity byayimba mubimanyi, Gravity abawagizi be mubumamanyi, Gravity naye nyini mumumanyi. So bwawe endowooza ye mumutwale mweyo entegeera ye gye mumumanyidde mu Gravity waliwo engeri abantu gye bamulabamu eyo. So naye nze personally sijja kudda ku opinion ye validating oba ngi discrediting kubanga eyo opinion ye eva mu mutwe gwa naye nze eva mu mutwe gwange egamba the ones that came before us abajja batusooka bakola omulimu bulungi, emirimu tugiraba nako ne tubamu we bali kati nga Chameleon is still properly alive. Bobby Wine ali properly alive, naye tali properly alive musically but politically yakola political transition, calling ye yali awo naye nafuna calling ye nebeera awo naye nafuna ate na growth. Bebe Cool mulaba era akyata music, he's still releasing music. So we undeniably ate bwe tuddayo emabegeera bakuba endongo y'amaanyi, bakuba ebisaawe bino, bakola ebintu bingi, tosobola discrediting it. Kati naffe nojja ewaffe n'olabamu abantu ba Eddie Kenzo, they are doing amazing, n'olaba Pallaso akola amazing, naye Gravity naye mu kasonda ke naye abigatta naye ali amazing ebyaba bamuwadira. Kati tena tusobola kweginayenga tusobola kukkiriza naye ng'eyo ntegeera ye naye nze entegeera yange eyo egamba we all can coexist and we all can be appreciated. Wabula respect is a two-way street. Obanga tompa kitiibwa nange sikuwa kitiibwa kati kisinzira bamuwa ekitiibwa babanga oli bamuwa ekitiibwa asobola okwogera kyagala, but at the end of the day industry is moving on ate si ya bigambo ya music. So I just muwa amagezi kwongera kola ndongo, we can't complain our way there. Pallaso, last time wali olina ekivulugo katikati tebyatambula bulungi, yali katikati yali kyadondola background nanti erugogo cricket over the music wali luli nali mwimbi mutonga nkola. The Pallaso of yesterday is not the Pallaso of today. Today you are looking at a totally different Pallaso, one that God has blessed more. Right now obwesige mbuteeka mu Katonda n'abawagizi bange abantu bandaze kibanyumirwa byenkola. Ebiseera ebyo byoyogereramu era twatambulanga ne tugenda ne mu byalo oba wagye twalaganga nga tukuba obubaala bw'abantu 100 bantu 200. But right now nga bondabye mbadde ku tour ya Golden Tour border to border, olaba nti byageja byafuuka bisaawo. So ffenna ng'abantu tulina we tutandikira ate tulina we tukoma. So bw'obanga awandaba nga ntandika kati ate experience gye nnina ne waaka gwe nnina n'omuntu gwe nnafuuka mulala okusinga kw'oli. So you cannot relate the Pallaso of 7 years ago to the Pallaso of 7 years later. So today I am trusting my fans, I'm trusting God, and this is the Pallaso today. Yes, nze mumanya n'eddoboozi Pallaso omuyimbi wammwe. Mbagamba nti olunaku olwaleero tusinkanye wano ng'ensonga ya ssanyu era ensonga etusinkanyiza kubanga oluvannyuma lwa byonna Katonda atusobozesezza okutuuka wano olwaleero ne bakonfaminga date ya konsati yange. Konsati eno egenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga June 9th is officially confirmed. Era we are here. I'm so happy to finally announce the news that June 9th we will be staging Pallaso's concert, African Kings concert. Egenda kubeera wano on June 9th. Era nga mbayita mujje mu bungi era nga neesizemmwe bannamawulire aba medias ez'enjawulo, mikwano gyange, Katonda, tiimu yange. I really call upon all of you. June 9th is my day. It's going to be a Friday and I will be giving you music, great music. So mwenna mbayise bandi mujje tukibeeremu
lunaku lwa ssanyu ensonga lwaki tusinkanye wano twakakonfaminga kati amawulire gakafuluma kati era nga mbayita mwenna mujje agire June 9 bulijjo mugamba concert bingi bibaddewo bingi tubiyiseemu naye oluvannyuma lwa byonna kisobose kati eno essaawa nange gye mbalindiddeko obudde mukubuwagizi olunaku lwabazira olwo olimba Wero. Well, nze sigoberedde nnyo Heroes Day just nga bw'olaba nti ebintu bisobola okukwatagana omulago basobola okuba nga bazaala nga n'ensambi abazaala ku time emu yennyini nze ngoberedde konsati yange ku lunaku olwo 9th June era nga mpita abawagizi bange mwenna konsati yange eri very musical njagala tutunulire just strictly music teyekubidde teriiko simanya ki we are just going forward ate n'ekirala waliyo neera n'abawagizi bange ndowooza nange abanda banga hero so come celebrate my music namwe abawagizi bange ate muli ba heroes bange you have brought me from too far so if ekola idinze n'olunaku olwo it is still very fine and okay come let's celebrate Ugandan music come let's celebrate however you want and this is Pallaso's Day 9th June. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.